olaba eddala omukazi ali ku ddagala sole ali lubuto woli siriyasi omulaga bitundu byo byakyama ensigo zo nzisanze awo naki naye nga muli bulungi Jose Chameleone agenda kubeera nga 18 February kasooke mpiseewo akalango okuba bwe ntandika okwasa amasaagala tuddemu ekyo. Chameleone is here. The concert is called ani akoze atya ono wansi adidde ekigambo nakikubanga sidde sikitegeere kigambo ki ekyo. What is that word? Please help me. Akoze atya Abanigara VE ndabamu ne CD era nnyukuta leta ki abakyala mbatumidde ng'oyambadde oli smart onyumye naye nga weeraliikira binaatera okuggwa musula ne mukwano gwo mu luumu alina eggaayi we akuweereza message lekyo tokomawo Simon yakayingira towakana kati oli wano ogamba bannange kyokka muno nakuweereza message naawe okimanyi njagala sereza nviiri ate malamuwaako kyokka enole alwawo okusubbalala abaana we bali wano bwe bakubulira omukazi nga yabonyeebonye we bali wano nga basula mu luumu emu osanga omwala nga n'omwegomba naye nga basula mu ddeeka balinga bali mu kisulo nga bali wano nga bwe badde ogenekola buli asika ku munne nyambaako naloogeyo wansumbuwa wawanvu n'amusika ne bawalampa naye ng'ali wano amalala gabasumbuwa we bali wano okubulira amazima waliwo abazze ng'olaba ali simaati ogamba yeevuga kumba jjidde mu uba era bw'abaana atera okugenda najjayo essimu ali ku whatsapp kumba alagirira wa uba olaba embuzi ekipanya keep time message neegenda gwolaba muwala kujogoloza bamunonye kumbe uba yagumunya ate mulimu n'abatasasula mulipoti okuwaayo sente avaamu bamulidde deriva n'agamba mpa ku busolo zireke k'omuwala fumita emitwalo ena ngisigazi oyayo wa uba najjako sente zijja ku Vegas paka kolambiro abakazi bannange bitundu byekyama birwanya entalo eno paati erwanya entalo baddaala era ne bambaleeta ekibonerezo eno paati ne bagamba buli wa egiridde eveeyo olaba abakazi bebamera ensigo wano nsigo wano nsigo wano nsigo wano nsigo wano yowe naki naye nga nsanyusa okubalaba olunaku olwaleero abasajja mbatumire ng'ogudde mu mukazi omukadde nabagamba omukazi omukulu tabula omukazi omukulu bw'aba anywa bbiya tamumira amuteeka mukama nakusooka amuzannyisa nga yogati oluvannyuma n'amira mukazi omukadde oyinza okugamba anuuna munnyo omukazi omukulu tabula mulabe ne andibaaga bwolaba omukazi ng'alina ensawo ennene agikwatira wano ng'agenda safaari omanya mukadde eyo ensawo erimu akasuuka k'empewo eyo ensawo erimu kyapambalasi w'ennyingo eyo ensawo erimu galubindi z'amaaso eyo ensawo erimu akabaani k'omukisa buli lwagenda mu ttoyi buli waba afuka ng'anyookeza afuka yeewujja bandabe ng'omwana bandabe ng'omwana wawe bw'olaba mukazi kumulemerako omusabula ogamba awooma kumbe emmindi ekuleega enkaka tweyazize mukwano ebale nnyo weebalire eddala mukama kuwa omukisa leero ng'olina sente olaba nakusabira ebitaala bitadde 226 otereddeko n'olwasa nanyeenya kyamisana kyaggulo kyabisala kyaggulo kyabisala ate banaenda bagamba abasajja malyaki buli wenjasamu abakazi nkibagamba si buli figa nti eyambala legingi mbabuulira amazima mulimu amawanga agalina okwambala legingi omunyankole okkirizibwa okwambala legingi no problem kubanga bw'otambula ebbina lyenyeenya mu kalegingi noba waawu laba omuzigo gw'ente omunyarwanda yambala legingi wadde wawanvuwa ng'akola mu masannyalaze no problem naye omuganda legingi yaki n'eryoka ekusiba olinga enku ku ggaali
Omuganda legging yaki? Eggwanga eddalira okwambala legging omusogo wagyambale oba gireke. Omusogo agyambale obe abulamu. Ate omusogo abasoga balungi mulaba zali wano abasoga mbooko n'agalisa okumenya abasoga balungi mu Uganda si bamalaayi. Ziwena mumulaba mukyala bebe mulaba zali musoga ki omulala ogwe neerabidde mumubamanyi ani mukyala wange ate omusogo omulala wangi ani omulala gwe neerabidde omusoga Lecho Magoola Lecho Magoola oyo tumuggyemu oyo tumwesonyiwe Lecho Magoola taata we Muganda mama musoga towakana abasajja ambatumidde ng'oyambadde andawo yabona obutini kati kakunyiga otudde ng'omugagga kumbe kakuleeka enkaka kakutte ensigo obwandawo yogenda n'olaba omusajja ng'atudde ate olowooza apaakinze kumbe ensigo bagituka amatu oyaziza baana. Era obwandawo yabuga ne butambuza abasajja bubateekamu n'ebitege ogamba loodi kumbe kamukutte jeeke. Obwandawo yabwa kisiru nnyo butukyamya ne waya gy'okoma okufuka ogenda okuzaayo omuyaye buli wosubbalala n'alemala ogenda otuuka okwegatta ng'omuyaye atunudde wano omukazi ali wano tuuka ngenda kukola ntya kati omuli omuteeka wano omuliira mu mbiriizi akanya kubuuza buti kyekyo bukodyo okumba olumbe lulema ne bwogenda mu ttoyo okufuka andawo yazitukyamya eno embwa eremala kati ogenda n'ositama wano bwoti oyagala kukojowa kyokka embwa eri etofuka ku mwango kati okufuka mu kituli obanga nninja yaye asala bagamba gayo omulungi temuli bwongo ababadde kasente mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi abatalina mpasima ekyo muliko guno gwe mulimu temunsuubirayo mulala sisuubula siri mubazzi siri makanika njasama bwasami. This is the business I do emyaka gyonna mundabidde ebbanga guno gwe mulimu mwensuubira okuweerera abaana bafuuke balooya naye era basente z'ebitabo tamwesigaza wiiki eno tamu tebajoose bane mwebale. Thank you very much babibi oyo mukwano webale kumpa kasente. God bless you. Tonumya my love tonumya ndi bubi nkubuulira amazima tonumya kuba ompampa wangi kankuwe bulu nanka ono wa bulumi amulabisa muloogi webale mukwano bunyuma kwe buli wakakwali ebbina kweriri lyogera onye omukazi alina ebbina ne mundo nga anyuma omunyiga obonaabona nalyo nga liri eri nga gwoli eno n'olikuŋŋaanya n'oliwanika naye ono atalina obanga azina nebbulaaza obunyuma buli kuno bwe buto ate obubina obutini bwekubirawo omuka gufulumirawo anti mabega open roof mubeera mundogo ne kafuwa engalo ne zeesika naye omukazi omunene akuba omuka n'abeera nako mundongo nga yagukubye dda kati guvayo ng'azina kisododo owamboge ne kiboge ne gulyoka guta omuntu atatya mukka nga bwato bwalifa bananga omukka guwunya omukolako beera mu motoka ng'oliwo omu n'ogukuba neweewujja nga alimu n'omuntu ninga niweewuuza naye nze nfuuye ninga guli bwoko omukka gulaba edduka omukka gulaba edduka kyova wakubulira amazima nze kubulira omukka omala gwa tabbu mubeera ewaka ne mufu omu n'afuwa ng'olina mukyalo nga abaana bali mu kisulo omu n'abuuza munnaani afuuye naye nga muli aba teri awanika mweze taata w'abaana nedda baaba ate teri nkubuulira ate abantu bagutya omuntu abeera mu bantu wano n'akuba omuntu eŋŋuumi ne bajja ne babuuza ani amukubye nayimuka n'agamba nze mukubye mugenda kunkola ki naye kanyama olumugamba gw'ofuuye ng'ayimirira nze sinanyampako kyokka omuka tegusibya abagagga mwebali
ayagala kunkolako sebo tweyanziza webale kusiima abagagga mwe bali rich people here buli wengasama nga bajja nze kabaka w'okwasama nabagamba buli lwakumeka buli lwa mande $20 alagawa gwolira omugagga watereera byakuta munyweze mutereka akabaani obonyebonye nnyo n'ababooda tereera tereera $20 mulimu sente mmeka abamanyi ebya sente how many money is money $20 wangi mitwalo 7 wabe wampa omukaaga aliyeko omutwalo njagala nnyo ebyanguwa 5 obunzi byemu wafunye omugagga nakusabidde ate weewale kunjagaliza bina fulaati y'emunyonyo bina kyekyo nkuwagaliza birungi byerere mwana gwe omuyayo njagala akuwoomerwe nga chipusi akuwoomerwe nga cake akuwoomerwe nga enyama y'abakatuliki takuvangako n'omulala ze bwe bali mukwano kiriwo leero abakazi balinga bika by'amasimu oba akamala iPhone dokomo neeyitawo oba akamala dokomo tekino ne mumpeemu sente bannange njagala mu sente omugagga mpadde $2 njagala mu kashi nedda ssebo mpa 6 nange ngatta bangambe mulimu 7 ebiri gigulemu omugoba weetuge omanyi namu abaganda obubbi bwabasukka mitwalo 5 gyani jobba waliwo wonaagiguze tweyanziza taata twetaaga emitwalo 6 nedda ssebo emitwalo 4 gyawa genda wennokkuse saati emulinga tawulo ya sawuna genda siya buloolo neetaaga sente za mulamu olaba abaana bandeetera kasente wamma mukwano mukama akumpeera omukisa god bless you kyamukikomera laba entambula manyi omukazi abeera mu kikomera omulaba tasuubira yadde olutalo atambula yenyinya bulungi abeera mu pavers naye emiswaswangula egyakulira mu kiteeze wajjudde amazzi gutambula nga gusave yagumanya awalamu abanga avuuka sonko wangu buli omukazi yakulira mu sente tabula omukazi yakulira mu sente omutuusa butuusa waka n'olaba embeera nga talina maalo naye okwana akawala nga kalina amaalo kakulira mu nnaku oli mu kalya mifo kyokkuwaana katenda biri mu nju maama wagula ettaala kyokka oli mu kasimba waya mama taata tweyanzizza omugagga akomyewo agambye nkwongere lupiiya naki yeze kabaka w'okwasama aŋŋambe bulijjo nkulaba bulabi muyaye gwe ku tiktok abadde wala is from abroad si wawan is not from here is from outside Uganda nakulabye embeera I show your ways nemanya you are not here sorry I saw you nemanya you are not over here you are ill of something anyongedde endala abirize $4 naddayo n'atuula is rich man mugagga alina nowa kamera ne bwapama amulikodinga sente weekuba egonzaawo oyo ne bwafuuwa omukka akukola ki agulikodinga gubeera musimu nga kutambula guti zizino $4 my boss thank you very much may God bless you mukama akumpeera omukisa $4 zino mmeka nzira sente mmeka much is what 14 basi 13 nzijamu odi erinye odi walampye 13 nzijamu ayogedde omugagga guma n'obwavu bwo wangi taata ampisa nange come don't struggle with money uzuno taata natuuse dda zizino taata
ziri 4 gy'emitwalo 15 simanyi gwobireese gattamu gijjo 10 kubulako emitwalo 2 kale kola 5 olw'embeera eri mu Uganda apadde 12 kale zimpe nzitunda awalala omugaga negulidde asimbye emitwalo 12 kyenabagamba byajja bigereka ebitundu byekyama tebirumu ansiri Mukama akuwa omukisa buyaye gwe oyo omwana muliye oba apama pasole